Musibye mutya abalungi abeekumidde ku Liz 256 kansuubire nti buli omu ali bulungi alina ebizibu byayitamu munnange tukusabira ate obivunuke. Munnaffe agambye nti bannange nze emboozi yange tegenda kubange eya bulijjo gye muwulira naye ngambye nti nayo kangisharinge. Mwana muwala agamba nti yakulira mu family nga tebalina bulungi ssente nga byakweyiiya naye nga bazadde be baagala nnyo basome era okusoma kwabanga kwa kwesindika kubanga buli we baasomanga lisiti yabo abatasasudde fiizi be baasookanga ku mwanjo era n'ebitabo baabwe baabitegekanga buli we baalabanga bbaasa ng'ayingira classes ng'agoba abaana kubanga baalinga bakimanyi tebabulako. Byo ebyokulya emmere ku ssomero simanya porridge ebyo byo baalinga tebabifunirako ddala ng'era abazadde baabwe baabategeeza nti tujja kufunanga za fiizi mulaba embeera eri ewaka naye mufubenga musome mulabenga nammwe muba bawanguzi ng'abalala ate era mututeeka akamwenyumwenyo ku ttama kye baabawanga ennyo kwali kubabuulirira era bwe batyo baagezaako naye omuwala ono agamba nti baatuuka mu kilasi eza waggulu nga tebakyasobola bintu bya kusiiba njala kubanga bwabangawo kantiini ku ssomero era abaana ab'emyaka gyabwe n'abaana abasobola bazadde baabwe bawa ssente baagendanga ku kantiini okugulanga ebyokulya. Kino kyabanyigirizanga nnyo. Myaka gye baali batuuseemu baali bayinamu kali akantu k'okuswala okupaakinga emmere kye baakolanga ate mu primary kubanga agamba nti mu primary maama waabwe yafumbanga emmere nga ebangamu nnyingi asobodde ng'apaakinga bali we baliira akawunga ku ssomero nga yaggyayo konteyina ye ng'alya ekyemisana maama kye yabanga apaakinze ne we baatuukanga mu secondary ng'ate biralamuko nga tebakyasobola kupaakinga anti kavubuka abasumbuwa. Wano nno we yafunira kiguruupu abawala banne abaali bo bafuna akasente ng'ate bakajja mu basajja. Gamba nti eno peer group gye yali afunye yamuliiramu n'emugamba nti bw'oba toyagala kugaba mana era osobola okufuna akasente nga okuula bukuuzi basajja ky'olina okukola gwe omusajja bw'akugamba nti njagala kumiitinga mugambe nti ndi ready era genda nga bwepaadinze bw'otuukayo ng'alina ky'ayagala okukola mugambe nti sijja kusobola ndi mu nsonga teekayo paadi byonna byonna bikutaasa ne bamubuulira n'obukerenda obw'okumira wamma yalabanga ekintu kino kiba kijja muyisaawo. Agamba nti yafuna obuvumu era n'akkiriza omusajja eyali omukulukulu yali wa myaka nga 40 agamba nti omusajja ono yali ansingira ddala obukulu kubanga nabanga nga kawala ke buli we twabanga fembi era omusajja ono yali yaŋŋambirawo nti mufumbo ne mugamba tewali buzibu ne nkikozesa nga advantage bwe twamiitinganga yampanga ssente naye buli kiyalaba yayagalanga okukola namugambanga nti nze miitingibwa waka bw'oba toyagala kuntwala wuwo then siina kye ŋŋenda kuwa era twamalira ddala ebbanga emyezi egiwera nga ssente ezazimpa. Nali muwala mulungi nga n'akabina kange nina amafiga gaabangako nga mwattu bwe mbigula ogamba ndi mukazi mukulu naye ng'ate nali muto. Yampanga za wiiki ng'era mba nkimanyi nti nina zikozesa kuva Monday mpaka Friday. Ku Sunday ne tumiitingwa oba ku Saturday nannyongera endala ezinantwala wiiki enaaba eddako era yakikolanga buvunaanyizibwa. Nje omusajja yekka gwe nali nnina engeri gye nali naakatandika nali simanyi bintu bya kugattika basajja. Mikwano gyange gyo gyafuniranga ddala ssente kubanga bwe baategekangayo zi trip ku ssomero bo beesasuliranga amasaawa nga bambalira ddala ensawo nga bagulira ddala. Simanyi bazadde baabwe bo bakitwalanga batya okulaba abaana baabwe nga bazze n'amasaawa ku mikono engatto nga beegulira empya engoye empya nga bambalira ddala. Ffe engeri gye twali tukuziddwamu nga muzadde wange siina ngeri gye ntwala engoye empya
empya oba engatto n'atambuza bivuddewa. Twabanga baavu naye badde bange nga bali so strict nga baagala kye baba bakuwadde obe mumativu n'ekyo ate nga bafuba nnyo okutujjukiza nti tuli baana banaku, tulina okumanya nnaku yaffe. Ekitabo kyokka kye kigenda otununula. Buli lunaku maama yatukiddukizanga ng'era nno we tulidde emmere embi atugamba temufaayo, kano ke nsobodde okufuna, bwe ndifuna ennyingi then tulyeyagala. Kwegamba ng'afuba otuyigiriza okuba contented, okuba abamativu n'ekyo ky'aba asobodde otuteera ku mmeeza. Naye k'abavubuka kano siibalwiseeyo. Nze omusajja yampanga ssente ng'era nzikirizaako ntono zinammazaako wiiki ennyingi ng'era mugamba nti zino zompadde nkendeezaako, zino zimmala. Oluusi nga mpaako ne baganda bange abaali abato, nze nali wakubiri nga first born ye mulenzi. Bannange olunaku lwakya olwakyusa obulamu bwange bwonna, ne nejjusa ebikolwa bye mbadde nkola, ne nejjusa ssente ze mbadde ndya, naye ng'ate nina okusasulira ssente ezo omusajja ono z'abadde ampa. Olunaku lwakya n'aŋŋamba nti mukyala wange yagenzeeko mu kyalo taliiyo. Bulijjo ŋŋamba nti otya ogende mu bifo ebirala byonna ne mu buloogi otya okuyingiramu. Oli officially invited mu nnyumba yange era gw'ogenda okuba omukyala. Madaamu agenda kumala ennaku 2 nga taliiwo, baafiiriddwa. Bwe ntyo nali siina kye nnyinza kwongerako kubanga ssente zo nali nziriiridde ebbanga. Nange nze nali sizinibwangako ng'era mbaawo ne ŋŋamba nti ndulikya ono omusajja ne ndekerawo okulya ssente ze, ne neekuumira omwami wange alibampasizza. Kwolwo birooto n'ebirowoozo kwolwo we byakoma. Twali tulina okugenda n'omusajja, yantandikira mu sitting room bannange, yaŋŋamba kutama. Omusajja yali alina embolo ennene, n'aginyingiza bw'entyo mu mana yange eyali entono nga teyingibwangako mukira gwonna, n'atandika okunzina. Yatandika ku supiidi ntono, nagenda okulaba ng'ayongeza sipiidi. Bannange naleekaana nga ne byensikina sibitegeera, nze naleekaana nga buleekaanyi, amagulu bannange nga gakankana, musaayi gwe gwasooka okuvaayo, naye amazzi munnange nago gaaliyo. Nagenda okuwulira nno ng'ate ntandika okuwoomerwa kubanga yanzinanga ng'eno bwankuba empi ku matako, era kennyini namala ne mwegambira nti bannange gwongereyo. Nza kubannyonnyola eba essaawa ezo nali nnyumirwa oba nali mpulira bulumi kubanga yamala n'ankyusa n'anneebasa bw'ati mu ntebe n'anzira waggulu. Bwe yanzina ennyo nze nagenda okuwulira ng'ate biwooma, ng'ate saagala nveemu. Buli bwe yayagalanga okuggyamu bw'ati omukira nga nze mutugga bwe nti n'amagulu gange nga mugamba zina. Bannange genda mu maaso, ekintu mpulira nnyumirwa. Bannange twali ffenna tubuze nga tetumanyi birina ku nsi. Jjukira omusajja okumbuuza nga bulijjo lwaki tompaako, bulijjo bino by'okwesa eno, wulira bannange bw'owooma. Neesiimye okutula embuzi, bannange nze akusooseeko, bulijjo neekuumidde. Eno bwe tusikina, eno bwe tunyumirwa, no kyajjayo enjogera entuufu nti obulumi n'okunyumirwa. Omusajja yanzina, yali tannaba na kumaliriza nga mukyala we ayingira bannange mu nnyumba. Omusajja yali yeerabidde okuggala oluggi. Simanyi mukazi oba yali yeerabidde ki, oba waliwo eyatulaba nga tuyingira, oba bampulira nsikina, oba bampulira ndeekaana, nze simanyi. Nagenda kuwulira musajja nga anvaako, naye nga pressure ejja omukira mu mana nga kiraga nti waliwo ekitali kituufu. Ngenda okanula bwenti amaaso nga ndaba omukazi yenna nsunguwavu, yankwata enviiri n'azisikaasika sindika eri. Bannange nadduka okuva mu nnyumba nga sambadde engoye. Banneiba abaali awo be bankasukira kaleesu ne neebika. Yali nightmare. Kirooto eky'entiisa ky'otandiyagalizza mwana wa mujjawo oba mukwano gwo kukiyitamu. Nze bwentyo nakiyitamu. Mbuzi yange yatwalibwa
naye ng'ate agitutte si omusajja gwe nali ndowooza nti aligitwala. Kamiro ka ssente nabutaba contented nabutaba nabugumiikiriza bwe ntyo bwe naluzinga embuzi yange n'essaawa zino nsaba Mukama singa abakkiriza anjinzirize ngenda gikuuma mpaka ku lunaku lwange olw'embaga bwe kiba kisoboka. Bwe ntyo ne story yange. Kwebale nnyo okuwuliriza Liz 256 bannange. Bw'atyo omuwala atuweereza kasitole ke, weebale nnyo Anonymous, Mukama akumpeera omukisa. Bannange mwebale nnyo okwekuumira kw'eno channel. Bw'oba olina story yonna gy'oyagala otuwa tunyumirwemu bambi kimpeerezeeku +97156894840. Nja kuba ngifuna bulungi, mubeere bulungi, mweraba. Mukama abankuumire.